Abantu mukaaga bebafudde ekirwadde kya COVID-19 mu bbanga lya ssabbiiti emu okusinziira kwa minisitule y'ebyobulamu. Bano era batubuulidde nti embeera eriwo tesanyusa n'akatono olw'ekirwadde kino nate ekizzeemu okweriisa enkuuli awatali kusosola mu myaka. Obulwadde weeva eno etujjidde kati esingira ddala nnyo eyasooka. Tutandise okulaba abaana abato, tutandise okulaba abavubuka abajja mu ICU nga bali bubi nnyo ddala. Dr Atwine atubuulidde nti amalwaliro gazzeemu okufuna abantu balina ekirwadde kino ab'okumukumu so nga n'ebifo balina okuteekebwa abalwadde abayi bijudde. Amalwaliro gaffe bwe gajjula tujja kulaba nga abantu abamu nga batandika okufa nnyo kubanga bajja kubanga tebasobola kukola ki kwakuseesinga ICU. Ono agamba nti embeera eno yandiviirako omuggalo ogwokubiri naddala mu disitulikiti omuli Kampala, Mukono, Wakiso n'Empigi. Tugenda kusalawo nga Minister of Health tutwale ebirowoozo byaffe mu task force ne wa President tulabe oba tusobola okukola lockdown. Bwe tutakyusa amaduuka gajja kuggala, entambula ejja kuvaawo, amasomero gajja kuggalwa. Wabula agambye nti amagezi agalina okuba omukulembeze w'eggwanga okusalawo ekyenkomeredde teganatuukibwako olw'okubanga akakiiko akaateekebwawo ku nsonga za COVID-19 akalina okusisinkana okubaako okusalawo kukakola tekasobola kutuula kubanga abamu ku bakaliko baali baminisita ate ng'ekisanya kyabwe kyaggwako dda. Dr Atwine ayogedde ne ku mbeera y'oxygen mu ggwanga oboolyawo ekyandibadde abantu obuvunaanyizibwa okufaayo ennyo okwekuuma. Kati we tuli tukyali stable, tulina enough oxygen. Naye bwe tusukka ku kino abantu bagenda kutandika kunoonya oxygen nga tebamulaba. Kitegeerekese ng'eddagala ery'okugema ekirwadde ki COVID-19 eryali lyagabirwa disitulikiti kyokka ne zitalikozesa bwe liyitiddwayo lisobole okuweebwa abantu abali mu Kampala n'emiriraano. Ono agamba nti disitulikiti zino bwe talikozesa kyava ku bantu abalyogerera amafuukuule.